Asotenya. Yenisa osimiti sebo. Ulungi. Jebaleko. Wekyo mune tugezaako mpozi mwe. Naffe gye tuli. Kakati. Omukulu aliwa. Omwami nno nga taliiwa inako nno yalazeeko. Alazeeko wakubanga nakyemwetaaza ate kikulu nnyo nga gyenkomeza. Obadde omwetaaga kati? Era kyekinkeezeza wano nga gwekyomanya nti eno bizinesi gyemwetedde. Ate n'ekirala essimu ye ndudde nga ngikubako ndowooza wiikisi nga kati nga 2 essimu ye teriiko. Ne ku makya leero nkedde gikubako essimu teriiko. Kwe kugamba nti kanyambuke mbadde nina bye nkola eyo nga ndi bizi ne nga kange nkole ki? Mulabe ndabe twogere. Munnange n'essimu ye yali yagijjako ennaku zino ate munnange n'engeri yafunamu obuzibuzibu. N'akasimu ate n'akaggyako. Kaakati Mbaali awo. Oyinza okumanyi walaze enso like ngendeyo munoonye ngendeyo mulabe. Manyiyo gyali naye kale ayinamu ebimusumbuwa kye nsobola okukugamba. Letindako okusinziira engeri gy'oyogeramu biyinga ebitatambula bulungi. Obutakanya tetulina butakanya butwafunamu. Buli kimu kiri bulungi. Kiri bulungi. Tewali buzibu bwonna munnange. Kale ekiriwo munnange bwakyalumu ku makya n'akwatamu ebibye n'agenda. Naye nga tewali buzibu bw'amaanyi nti oba twafunamu obutakkaanya nti oba twayomba. Tetulina buzibu bwonna. Jidindako yalagawa. Kwata omufaliso gwe buli kimu ng'akkirira mmanga eyo mu kibira kati gy'asuleeyo mu lusuku. Asuleeyo emmanga. Lindako. Baawo. Yasula mu nsiko. Munnange ye. Nze ntyano kyogera mu bantu. Kakati nsaba ondagirirewo waali ngende njogereko naye. Yita wano bwoti okkirire waliwo awo engeri ya waliwo n'okuba n'akakubo kali awo kalinga engeri y'akasikosiko era oyingira omwo munda. Ogamba wano nga waliwo wali omuti gw'omuyembe omunene. Mulimu engeri y'akakubo ojja kuba okalaba. Ojja kuba omulaba naye munnaye omusajja simanyi kyamutuuka. Weuniza. Ungude koti. Newe sejogu. Ina. Okola kiwa. Oli wa mukisa. Omanye banga limbedde wano nga tewali ategedde wenzi. Soko olindeko. Ebola banafuka komando. Ona sobola. Kati kambuuze bulungi. Kiki ekyakujja ewaka olekeyo omugole omupya omwana w'abendi omuto gwe waakawasa olekewa ennyumba gy'opangisa ositwe omufaliso ojje wano mu nsiko w'obeera. Kiki ekyakujjayo? Olaba nze kino kyonna kukikola. I love my family. Mukyala wo bw'oba omwagala kitegeeza kumuleka mu nju omuleke mu buliri
Bw'osula omufaliso gy'obeere wano mu nsi. Awo kaseera buseera. Yerinda omaze obbanga. Mwezi mulamba. Mwezi mulamba oli wano omukyala omuleke waka. Nze nakugamba. Mu nsi ya Mukamene olina okubaako n'embeera gy'okyawa. Labayo, olekawo otya amaka ennyumba ennungi, omukazi omulungi, wakawasa omugole akyalina mugole akyali mupya, n'olekawo ennyumba omugole omuto bwe wakawasa n'olekawo ennyumba gy'osulamu gy'opangisa n'ojja n'omufaliso n'oguteeka mu kibira. Naye kati nze nga sitwagolinga munyabunyi kimala. Ate mukyala wange engeri gye mwagalamu nnyo. Naye saagala abonaaboni njagala naye abeere. Mukyala wange mwagaliza birungi byereere. Kati bw'oba omwagaliza birungi ate ng'omwagala, kiki ekyakuleetera okusitula omufaliso ogugye waka oguleete wano mu nsiko, wano woosula woosiiba? Kiki ekyakuleeta? Ate kano kakubuulire kale oli kyali wange oli mukwano gwange. Omuntu singa akulaba singa kusanga nomanyi kyakulowooleza. Akulowooleza okubeera omulalu atategeera talina magezi. Ani gwalirabyeko n'awasa omukyala omugole nga mupya namuleka mu nju nga togenze ku mulimu ze kusula. Laba. Kati gwana atanaba kutegeera bulungi. Era sikutegeera. Naye kyemanyi ojja kutegeera. Naye mu nsi eno obanga oyagala kuyitawo oba okubeera obulungi nnyo waliyo ebintu bye weesigalizanga ggwe. Ombuzabuza kiki ekyakujja ewaka otandika okubeera wano? Olabye abantu abazimbye akeedi ez'amaanyi mu kibuga. Amayumba ag'ebbeeyi gatunulanga omuntu gatemagana we gati endabiramu. Sebo tombuzaabuza kiki ekyakujja ewaka n'ojja wano mu nsiko? Akubuulire amazima gennyini mugisha muntu nga wekubuulira sitole ye yaliko mu nsiko, oyo byesige yaliko mu nsiko. Naye olaba balina amayumba gali agakabi be bavuga be balina ompanvuya. Tuukira ku nsonga, kiki ekyakuleeta wano? Olaba Janet Museveni oyo first lady omwegomba, buli omu amwegomba, naye kumwegomba bwotyo bawe yakikola. Omuntu gwe nasinga okwegombera ddala tulaba oyo President Museveni yayingira ensiko kulaba nti kasaawe eno ali ku ntebe afuga. Era Uganda eno kakubuulira amazima, woba toyingidde ensiko tolifuga ne wookola ki? Kasi ky'oba olaba nange namwegomba ngamba lwaki nange singirizo mukyala nga bamuyite first lady. Lindako ekyakulese mu nsiko bagala ofuke president wa Uganda. Nange lumu bagenda kupita His Excellency. Why? Musajja mulali. Yo musanze ali kuki? Musanze yebasi. Nengamba why? Nawe wamukabisira sanyusa okulaba. Nimugana sanyusa okusanga naye okola ki wano? Jangu otulirako wano, tulirako wano. N'atuula akafaliso. Nange naye okusinziira ku kyendabye baawo nsonyi okwogera kino alabika baawo alabika yagudde eddalo omutwe gwe wayemutekola. Kyeŋŋamba omutwe tegukyakola. Naye gwe weebuuze ekyamulesa omuwala omulungi nga ggwe, omugole gwe yakawasa, omwana omuto omuleke mu nju ositule emifaliso ogende mu nsiko weebakeyo mu nsiko, ddala bw'aba si mulalu olowooza kiki ekyamutwala? Ate ne biyinza okuddako biyinza obutaba birungi. Nze abadde agamba ku myaka gyo, ku bulungi bwo, lwaki tomulekaawo?
osaana omuntu asobola okulabirira, asobola okwagala, asobola okuwa obulamu obulungi. Kyentegeeza tugire nange ndi muvubuka muto ate sina mukyala, tutandika okubeera ffenna. Omusajja omulekewo badde nsaba nkuwase enkwetwaliro naye wakyasinga bukeera enkya bawo neeyambulamu engoye n'atandika okudduka ku kyalo nga aleekaana. Kinaakusanyusa nga bagamba nti bawagundi mulalo, wuli bawagundi mulalo. Era munaye tukijja kunsanyusa. Kati olaba ngamba nange golaba sina mukyala. Tugende ewange tutandika okubeera ffenna. Omusajja omulekewo. Ekyo kyongambye nga kizibu nnyo ng'ate kyetaagisa kulowooza nnyo. Bange kiyinza okumuyisa ate obubi ng'ate omukwano gwe. Totya. Singa tuba tukiriziganyiza ntugenda kubeera ffenna, nze tujja kukwata ebintu byaffe tuve ku kitundu kino tugende ewalala, tupangise ennyumba tubeere mu bulamu obulungi. Naye kyongambye ddemu naye kale kankirowoozeeko naye munnaye neeraliikiriddemuko. Kati ku myaka gy'otandika okubonaabona olowona okaddiira onooba ofaanana otya. Naye ate nze ngenda kuwa obulamu obulungi, ngenda kwagala, ngenda kulabira, ngenda kusanyusa, ngenda kuzimbira ennyumba ku mwezi. Nange kale nakuba nkirowoozaako. Kale ntunulira ekwe mwennyini kyensobola okukugamba ngenda kuwa olunaku lumu olw'okukirowoozaako. Manyi waliwo akayimba akagamba yono gwe nalaba muzimagaziini wamusiraamu gyakukyusa eddiini kati mufunye. Anyway, emabega eyo nali neebasa naloota omuwala, ate omuwala gwe nalootayo kati ebisigaddewo mu kirooto ngenda bikunyumiza nga enkya nga nze funa reply yange. kale kyekiri omwana tewali kugamba tuli bulungi. ka umbrella okatwalawa bintu byakwerinda enkuba ate luli yuza enkuba yankuba okyali kwewulire soko olumpe nagenze wagundi kino ekibuuka kino kimoto soko kino ekyakawasa kino ekirina akakazi akalungi nangende we ntuuka nga nyingira mu nju nga mbuza omukyala bawaliwa olwono nga tuli mu nnyumba aba babiri naye nga wenkatulako mu ntebe mpulira omukyala omanyi bwe yaŋŋambye ti bba wange munange yatambulamu yagenda takyabirawo ate yaddawo kakano yakwata mufaliso kasuuka akasenyu abeera mu nnimiro awo mukibire wansi nemubuuza mwafunamu obutakanya mwayomba buta naye nga bwentunula akawala wali mu ntebe akanako kafuka nemugamba manyi ndagira wali gende mulayo ki ekyamutuuka kuyo nga ngenda andagirira naŋŋamba naye tomugamba nti nza kulagiridde wawaali natuuse nasanze omutaka nga yebisse mu kisikaawo yebisse nemugamba ogwe nawa mukalaka nensanyusa okulaba yakwekanze bwekanze konze nsanyusa okusanga naye okola kiwa omanyi bwe yagambye yogambye eki namubuuza kiki ekyakujja mu makaago olekeyo omuwala omuto bwe yakawasa omugole omuwala omulungi kikyamutuukako ojja obeere muno munsi okyamutwala munsi pulezidenti Museveni okufuuka pulezidenti wa Uganda yamala agenda mu nsiko mbunaye ayagala agenda mu nsiko kakati ebyo bireke nenkwateko nemulekayo nengendawa ewaka emuwe nakubye bbaawo amagye amavundu
ne mugamba nsanze bawo yeyambe n'okweyambula ne mugamba yagudde ddedde otakyategeera n'atandise mukwana naye yakiriza yaŋŋambye muwemu olunaku lumu naye kwe tulaba nti omusajja musiru oleka otya akakazi akalungi kewakawasa akato omugole n'ogenda mu nsiko addeko okyumira ensi wekama nekakiriza ku kyalo kuno sisobola kubeerawo oba mwesi beesiga kale bayi naye akawala nange nkaagala sisobola kkiriza ono akakwane akatwale nga nze ntunula butunuzi neetaaga okubaako kyenkola sisobola kikkiriza wano watuuseewo otya wali yandagiridde kwewunyiza mbadde mu privacy nga tewali muntu antegeddewe amanyi wendi wali yandagiridde yandiba Ronald wali yandagiridde mugamba mutya ewa tuli bulungi mpozi gwe nkulaba munnaye andi wano sikutegeera kyukya gyendiko manyi saagala famire yange ebeere kubi esebo oba olaba akaseera lekatuuka onookola kino onokwewaayo naye naawe otuswazizza nnyo naawe ate kubaswaza ate mukyala wange yensonga enkulu wangi yensonga enkulu yokabwe n'oleka ewaka nojo nonyonyeza future nsiko muno kiringa bonaava ewaka kugenda kunoonya ssente oyiye kati gwe mukuyiye nze ndi mukuyiye oli moto naawe omanyi ngeri gyenjagala mukyala wange tombuulira tewali amusinga omukyala yakuviiriddeko bino byonna oli ye buli kimu ekyange omusajja yandagiridde wa olaba ensonga yavuddeko akulungi nayagala akakasa wandibeera n'olubugo nga lwokuuma nga lubaali mutwala wetwogerera wano kati kazibo bamututte dda wamanyi ginobeera mu nsiko mukazi wange bamutwala ani oyo asobola yandibanga Ronald mukwano gwange nze ku wange nzijayo ebiso ngenda kutta omuntu jebaleko kaini sibu naye jebaleko kale yani ensonga zitwaga twogeremuko ez'abakulu abantu abakulu kyalo kuno sinakulaba muntu yenna oba mukazi yenna oba muwala yenna afaanana nga kale genda maaso asobola kunzikiriza ninkukwana ku just katono nze nonga gwokwatako nina omusajja aba onkwatirako omusajja najjirawo ate omukazi omulungi alabika nga gwe alina okwagula omusajja nga kyotegeeza kati kyogezaako okutegeeza owange mubi gwennyina kiraka gye wakulira eyo tewaaliwo basezi